Olunaku lwa leero twasazeewo okulambula ffenna nga tulambula emiziro gy'abannaffe naddala Abaganda kati ke kaseera tulokkalire tumanye ebyafaayo by'omuziro ogw'engo. Engo buli muntu agimanyi bubwe. Ekintu ekiyitibwa engo kye ki? Ekisolo kyekiyitibwa engo byezimu ku ebyo ebisolo ebigwa mu ntuluba ez'ekkapa ennene. Kkapa ennene ze tumanyi ennyo mulimu ekisolo nga empologoma, engo, waliwo ekirala kye tuyita tayiga, waliwo endala ze tutalina mu Africa nga tayiga nga gye tutalina mu Africa n'engo. Kati engo mu gye twogerako olwaleero byezimu ku ebyo kkapa ennene. Nga kkapa ennene ez'amaanyi ate weewaawo kisolo kitono nnyo oba okigeraageranyizza n'empologoma naye ng'ate kyamaanyi. Amabala asisege ga bulijjo olaba ng'ekitundu eky'omukira gwayo kyawuka ate ku mubiri ogusigadde gwonna. Ekyo kiva ku kyeraza bika bimeka wano ze tusobola okufuna ewaffe. Wano waliyo ebika bya njawulo, waliyo ezisangibwa engo ezimu nga zisangibwa mu bitundu ebirimu omuziro omungi ennyo, waliyo n'eyo gye twandiyise nga snow leopard. Engo kye kimu ku ebyo ebisolo bye tulina wano mu Africa, mu Asia babirina n'abazungu abamu baatwalako ewaabwe engo. Kisolo ekimu ku ebyo bisobola okubeera mu mbeera ez'enjawulo. Waliwo ebisolo byonna bigyefaananyiriza. Waliyo ebisolo ebyefaananyiriza engo, era ebisolo ebifaananyiriza engo mulimu emmondo, era abantu abasinga batera bwe balaba emmondo baba bamanyi nti balabye engo. Bwe balaba waliyo akasolo akalala, waliyo ensolo gye bayita kita, abantu bayinza ogiyita engo. Ekyenjawulo ekiriwo nti kita eyina wano galinga amaziga kajawulira ddala ku ngo, ate yo mpanvuko okwawukana ku ngo. Engo yo nneneko naye ate kita yo mpanvu ate edduka nnyo n'amabala era ga njawulo okwawukana ku ngo. Engo ewangalanga empologoma myaka nga 14, 15 wano esobola okusuusaawo ku myaka negenda mu myaka nga 18 eyo oba 2. Ebisolo ebisinga kkapa ennene zino lwakuba zirya nnyama tezitera kuwangaala nnyo ng'ensolo eziri omuddo, kubanga ojja kwesanga nti ensolo nga enjovu ewangalira ddala okuyisa n'emyaka 7 n'ekinaana, lwakuba ndowooza kiva ku mmere gye tulya nti ebisolo ebitera okulya omuddo ebisubisubi biwangaala nnyo okusinga bano abalya ennyama. Engo eno erya nnyama naddala okusinga nnyama, erya obugabi ng'obwo, esobola okulya n'obusolosolo obulala, naye nga nnyama kisolo kiri kya nnyama eringa mpologoma erya nnyama yokka eringa ki. Engo gye tulaba erimu ku ebyo ebisolo nti tebitera kubeera wamu nga kye twalabye mu mpologoma, nti empologoma zitera okubeera mu kibinja awamu. Engo yo enkazi n'ensajja tezitera kubeera wamu, buli omu eba kulwayo. Ate engo kisolo wadde kyamaanyi naye kirina ensonyi, nti mu kubeera n'ensonyi kwakyo tekirabikalabika. Ebiseera ebisinga bikola emirimu gyabwe, oba biyigga emmere oba biba n'essanyu lingi nnyo mu budde bw'ekiro. Emisana engo eba yeekukumye mu biraabira oba ku miti. Engo wadde ekisolo kitono nnyo naye era kigezaako okulya, era kiyigga obusolo obutali, kiyigga ensolo ezitali nnene nnyo. Kizibu nnyo okusanga engo nga eyigga gezanga embogo, eyigga obusolo obutonotono. Naye ate kyekisolo ekimu ku ebyo nti byamaanyi nnyo. Amagulu g'omu maaso n'oluba lulina amaanyi nti bw'eba essa ensolo esobola okusitula ensolo eyo n'egijja wansi n'egitwala waggulu ku muti n'egiriira eyo. Ensolo nga mirundi nga 10 ogisinga obuzito bwayo. Kati tugambe engo ng'erina kiro nga 20, esobola okusitula ekisolo nga kya kiro nga 6 oba 7 n'ekyambusa waggulu ku muti n'ekiriira eyo. Ensolo y'amaanyi nnyo. Ebiseera byabisinga esinga kubeera ku lukalu oba mu miti. Ensolo eyo ebiseera ebisinga esobola nnyo okulinnya omuti, lwakubanga nga nagambye nti kkapa egwa mu ntuluba ya kkapa ennene. Amakulu gaakyo nti engolo okwawukana ku mpologoma, empologoma ezimu zirinnya emiti
naye esobola okulinnya nninyi bulungi nnyo era ne olaba nti wano we tulina engo akatimba twakeetoolooza kubanga esobola okulinnya omuti obulungi, esobola okulinnya ekintu kyonna. Era ebiseera ebisinga naddala obudde nga misana etera kubeera mu bibiryabira era esobola okuwummulira mu bisiikirize oba okulinnya waggulu ku muti neewummulira eyo. Era abantu baffe bandagadde okumanya nagoomanyiyo bannaffe ab'engo ge beddira. Ye wali amanya ag'abengo nga Bamuteesaasira, Bakalyango, Bassegirinnya, ge gamu ku ago amanya abantu bannannono, abantu ab'ekika ky'engo ge basobola okutuuma abantu baabwe. Ng'era abantu abo wano mu Buganda essaza twandigambye essaza lya Kabaka nga Ebutesa, Ebutambala abantu b'engo byatera okusangibwa era ndowooza omukulu w'ekika gy'abeera. Akkiriza okukyeta ekyokulya kyonna ekivudde ebbali? Tetukkirizibwa muntu wadde oli wango ng'ozze okulaba omuziro gwo, twagala ojje olabe omuziro gwo, naye tuba tetukukkiriza kuleeta mmere eyo kuba twetaaga emmere, tulina ffe tugula emmere eyo tugyeko eminya. Wali abo emitima emibi ojja kugamba nti leetera ennyama, leetera kisolo kino oba ekitya emmere n'ateekamu ebintu ebiyinza ogikosa. Kati tetukkiriza muntu kuleeta nnyama wabula osobola okutuwa obuyambi obulala oba nga ensimbi ng'ezo nezongera ku mutemwa bulijjo tuguliramu ebisolo bino emmere. N'ekirala ekikulu ennyo ku ngo nga bw'ogambye nti abantu b'engo ekyebamanyiiko nti ekisolo ekiba kiyittiddwa ngo kubanga niwekuba nti ekikwagudde nga ennyama eyo abantu ab'engo tebagirya. Neweba mbuzi ng'eri wakaawo naye ne bagamba nti embuzi yange engo yagirumbye negitta oba n'ekikwagula, abantu b'engo tebalya nsolo eyo. Ekyo kikulu nnyo wano mu Buganda. Abantu abalala mu bitundu ebirala weesanga nti engo yasse ekisolo ne bakyebaagira ne bakirya naye ab'engo tebakirya lwakuba gwe muziro gwabwe. Wandyesanga nti waliyo abantu nga oba ab'emmamba nga tebalya mmamba, naye wano mu Buganda tekiri nti omuntu w'engo talya ngo nedda, naye newekiba nti ekisolo kyattiddwa ngo tebakirya kuba bwe bakirya kyenkana baba balidde engo. Omulambuzi nga badde atambula tuli Luweero oba yonna gye tuli mu ggwanga lyaffe wano, omuntu ayinza atya okwerinda engo ng'ogisanze? Engo kyekimu ku ebyo ebisolo byenagambye nti bya nsonyi nnyo era ne woba ogenze mu kyerekero ly'ebisolo okulaba engo obanga olabye empologoma nga 10 bw'oba olabye engo emu. Ekisolo nga linagambye nti kya nsonyi nnyo ebiseera ebisinga emisana baba beekwese, baba mu sikosiko oba mu birabira baba waggulu ku miti, kizibu nnyo ogiraba. Era okuggyako mu ddundiro ly'ebisolo nti emirundi egisinga bivaayo lwakuba nti tewali busolosolo butonotono bwe basobola okulya. Oba olaba beesanga nti balidde embuzi oba obuyana bw'ente, endiga n'obusolo obulala obutonotono. Engo nsolo nkakamu. Otambula oli mu nsiko osanze engo oyagala kwetaasa togezako yadde okugezako okugikasukira ejjinja oba jjambiya oba effumu oba emundu okugiraga mu ngo. Engo the fact that ebeera yokka eri solitary etambula yokka eyeebezawo yokka ebanga ekimanyi nti buli kintu kyonna ekitawaanya kya bulabe, so nayo eri fast nnyo mu kwetaasa. Buli bwogezako kukasuka ejjinja oba ffumu oba ki yegwa esokerako. Kisolo ekimu kye wandigambye nti si kya bulabe, weewaawo kya bulabe ky'amaanyi naye kya nsonyi nnyo nti okuggyako ng'oli agirumbye erina okwerwanako. Kizibu nnyo kubanga weekulaba yejja kudduka egende mu nsiko. Kizibu nnyo gisanga nti engo obadde otambula n'ekulumba oba tonagiraba bulungi yo nga yadduseewo, tekuwa kaagaanya, tekuwa mukisa gamba nti ogyetegereze kuba ya nsonyi nnyo. Bw'oba ng'ogisanze mu siko otambula oyagala kwetaasa, pretend nti togirabye, buzaabuza nti togirabye naye ng'okimanyi nti waliwo ensolo ekuli kumbi. Buli bw'ogezaako gy'atakinga yegwesokerako. Bw'oba ng'osobola kuyingira mu mmotoka, mu nnyumba, yingira odduke oba oyeegalire mu mmotoka avuga ogende, naye bw'onaagezako yegwe n'asokerako.
ntemu nnyo eri so fast ntemu nnyo ate esobola kukwagula esobola kukutulako ensingo esobola kukuyisa bubi tokigezaako okugikuba. Kugamba ekirungi ekiri ku ngo nti kisolo kya nsonyi naye ate endabika yaayo kwegamba kyekisolo ekiri awo kya ddembe naye kirabika bulungi nnyo. Gano ge maka ga Wango era ebyo bye bimu ku bye tusobodde okufuna ebikwatagana n'ekika ekyengo. Amani Kalanziga bulijjo pulogulaamu Uganda Ekkula. Nimba Silvano nti nno mubeere bulungi mwenge ne okulaba mpedde.